Eyo nga tuvuddeyo omuduumizi wa poliisi e Masaka omukulu Moses Nanuka avuddeyo n'alabula bannamasaka ku bufeere obuyitira ku masimu abantu bagendera mu maaso ne babalimbalimba nti baliko ensimbi ze bawangudde gye biggweera nga bababbyeko ate ezaabwe. Bino akubyogera sinzidde ku mukolo kampuni ya MTN gwetegese mu kitundu ekyo mwegabidde mmotoka eya Toyota Succeed eri Godfrey Twinamasiko ne mukyala we Edith Tumusiime. Nga amakampuni ag'enjawulo gatandise okuddiza ku bawagizi nga bayita mu buzannyo bw'enjawulo Poliisi erabudde bannansi. Omuduumizi wa Masaka mu kibuga Moses Nanuka alabudde abantu obutaganya babaddyekadyeka nga basinziira ku masimu okubaweereza ssente. Tusaba abantu baffe kubanga beegendereza nnyo ku bantu ababakubira amasimu n'engeri gye bakozesaamu essimu zaabwe. Asinzidde ku mukolo kampuni ya MTN mwegabidde emmotoka emu ku 24 ze yataddewo ekika kya Toyota Succeed eri Godfrey Twinamasiko ne mukyala we Edith Tumusiime ng'eno ya nnamba UBL 293S. Afande Nanuka agamba nti mu biseera bino nga abazadde bazza abaana mu masomero bafunye emisango mingi nga bababbira ku ssimu. Batunulira nnyo enamba ezibabakubira era nga mukubawulidde abantu bonna baleeta ebigambo by'obufere bajje balumpe tubatengerezeeko kubanga abantu balimu babafera nnyo gamba nti ono owangudde sokowereza ssente bikiwe biki. Abasinze bakozesa akakodyo k'okwefuula abalwadde ng'amaloboozi tegakyawulikika nga basaba babaweereze ssente. Ababakubira amasimu n'engeri gye bakozesaamu essimu zaabwe naddala ku withdrawing mobile money balina okulaba nga pin zaabwe tebazigabira bantu. Patrick Tusiime ku lwa MTN mu kitundu yeebazizza abantu abettanidde empeereza yaabwe. Mweyongere okukozesa MTN ate mwewale nnyo ababbi inama gye babagambyeko mugiwulidde. Twinamasiko asoose okuwangula emmotoka mutuuze w'ekijja bwenyi mu divisioni ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka. Bikusakiddwa Mukisa Ronald, Crossroads TV, Omunnyo.